Okay, really tukwaniriza obulamu bwange. Yendi ssebo gye bako ssebo. Nanga kwa msiza Ron. Tugende straight ku nsonga lwaki tukuyize. Yes ssebo. Catherine ali liddawa. Kusaasira ali USA. Ali USA. Awo achawo muddemu. Ali USA, ali Portland. Yes. Ebigambo nti teyagenda bweru obyogerako ki nawe kenyino badde obiranga bitambula era nekitukakatako tubanungi. Ebigambo teyagenda bweru mu ddwaliro ali muno mu ggwanga mu mukwesi. Kati kyemmanyi abantu abakwatibwako kusaasira bakwano be ab'omunda nga si bano aba social media in-laws bakimanyi Catherine ali mu ggwanga era bwakudde mu mwezi gw'omukaaga oba ogw'omusanvu tunamukweka mpaka ddi eyo gyonna emyezi abala mu ggwanga of course nga alina abantu abamumanyi era ne Fufe yagambye oba bagambe kusaasira mwali era Fufe amukaza kinnakoze ne tumukwera kusaasira wakati yakutte kati Fufe ali mugamu naye Catherine aliimo okwanga olimanyi oli muntu waffe Catherine aza kujjalo naye kwekaba tukwakase muntu w'abantu. Ebarugi kiki kukweka abantu nga mulina bye muyisaawo kasente ki? Catherine bamukweka Catherine kusaasira njovu kwanga enjovu tusajira mukavuveera n'ebuliramu n'ogikweka Catherine she's a public figure. Ali mu limelight ntoso amukweka n'okukutana naye ne batakulaba nenga Catherine ali USA era ne litakagwa gyo babadde ku simu katwogera Catherine agamba akudde no mugwa musanvu ngamaze otiri yadda completely ali mu mbeera kalina agenda atera alhamdulillah twebaza mukama agenda kwa kati tusobola okugenda kyekasa tunabira ku simu nayogera biki era kuba ekizibu kati challenge ebeerawo nti bamujja ku bintu n'okuyimba bakumuyimiriza lawadde mu kuyimba mpaka ayinza okuddamu okuyimba nga mugwa musanvu mugwa mukaaga kyekyo kyekale kiramu affectinga mu konga y'omuntu bwe tuba twogera Catherine kusaasira ebiseera ebisinga gwavaayo era naye akumanyi nga bodyguard we naye ogyeko ekyokubeera bodyguard we okola ngaani mukuwa Catherine bingi oba nga manager bodyguard promoter byonna brother we bona bakubitaka kwa bwenkikola n'oyo omwana mimi nga bwenkikola ne kusaasa bonna bonsatule Oyo manager we. Manager, brother we, bodyguard we, promoter we, buli kimu. Kyava kiwo oyogera ku Lily, oli atera okusaasira. Yakusaasa omukulu agamba mulabe bodyguard wange, manager wange Lily. Yasemade okubeera mu bbaara, there is a certain lady yavaayo n'agamba yadde ne mu bbaara naye nga banywa. Kati kambabuulire ekintu by the way nakimbuuzaako kusaasira. Omanyi ekyo kinyuma nnyo kubanga ovuddeyo n'okola egguli nga kufuna linnya kwogera ku muntu ng'oyo kusaasa omuntu omukazi ow'erinnya ow'amaanyi mu ggwanga. Twabulawo ne kati oyo yabyogerako nze simanyi na linnya lye buli abagamba oba bamuyita linnya ki anoonya linnya mukazi wattu asitwagolinga mbusimanyi ali eyo kuwa simanyi wa gyali eyo kati kusaasira nga yo omuntu teri muntu asobola kulaba kusaasira nga era kyakola namukwata bifaananyi ba videos kati omuntu yenna abelieve ebibaawo bya kusaasira ng'oli agamba munamulaba nga naye mu bbaala biki wetuwa omukwata videos oba kusaasira mulaba ku busungu bwalina bwayogerako kubanga omukyala oyo kitumumanyiiko awaana lwitakaggwa ate akimanyi lwitakaggwa mukwano gwa kusaasira kati alina okulumba kusaasira okulaba nti akola ki alumye luyita namanya nti ffe tugudde mulamu wa social media kati ebina bina bikuliddemu tubimanyi lwitakaggwa bimanyi kati ebintu bya social media bikyatukanga kwa omuntu ogamba kusaasira namulaba nga naye mu bbaala simanyi naakola biki wetuwa omukwata videos buli mukyeri amubuuza wabula agamba kimu namuleka bulesi kali kyekikola lwitakaggwa kimumanyiiko takaggwa waabanga alina ekintu kyayisa abenga kiwakwata evidence omubuuliza bwoti ng'azijjayo yadde munanga omukyalo kye nawuliddeko mbwabambi aba anoonya linnya yasoberangawo nga waana lwita amubeerako kubanga ayaga nnyo erinnya alinoonya abantu ng'abo mwandi obubaka ki abantu nga abantu ng'abo tetubafaawo kuba tulina budde bwabwe kusasa alina bingi ebyokulowoozaako nange nina bingi ebyokulowoozaako kubanga ndaba lwetakaggwa ali atya kusasa ali atya gukibebo ali atya kati nga abantu tubafaako tulina nnyo budde bwabwe nnyo sijja kulimba zibamanyi bulungi zemanyi okuvaayo naye ozakisaavayo kuyomba nagala olaba omuntu w'ensi gwengenda okugaba ensi temumanyi kwanja kola video muddemu mu replying babuuzaani kwa buli omu gwayoga nga mwabuuza oyo omukyala yaani ensi temumanyi omuntu ng'oyo okumuyomba naye nga talina linnya kusasa musajja mukazi wa linnya kati oba tomala kyova buli omu yambuuza ng'osirize ngamba ensi temumanyi kaba kimba muddamu naye kati nangamba liri oyo tomwabudde oyo ayogera ebyo that's why nasirika mami mbu yagenda kukyalira bindeeba era mwali mu kaholiday twasika n'okuseka ebintu ebyafuluma kubanga bayogera ebintu ebyo nga bindeeba gwe twafuna nga twafuna fedda already amawulire nti bali Mecca
bali ali rape ali ne bawe Bindeeba bagasime bagenda kukola ki sime babitadde bino bagenda sime kola biki bagita Mecca hijja is it hijja yes fe tusana n'okuseka kali uli omukazi byaliko kyokka gwayogera kali ali mu ggwanga bali alina mukazi we era fine mpaka video bazitaddeyo nga bali Mecca yafulumya amawulire nako musekeraga bannange tunyonyeza like tuna mu comments omukyalo bali bamuvuma nnyo ebigire ebigambo ebyo tulaba video ku TikTok yes trending nga omukyala Catherine ayogera ku nsonga za Bindeeba n'omwami we. Catherine ayingirira wa mu nsonga za Bindeeba n'omwami we. Video ngamba sinagirawo naye nga kyemmanyiiko Kathe tumita Raymond kwa mumita Bindeeba tumita Raymond abadde mukwano gwe kakasobola nti alina emikwano mingi for almost I think for almost 15 years nga kyaliwe ng'omanyi like this normal friendship olaba nti kusaasira zinanga okusooka solabasala bagamba kusaasira nekiganyi Kathe yagiranga entebe ewange ng'ajja ku restaurant nga abamu baata ng'ogamba Kathe alina gayi wajja oba bbaawe kati nti ekisinga abantu balina obuzibu kasalaba ekitundu ekikazi nga kirina omusajja bateekawo embeera eyo ndi Kathe bambi Kathe alina emikono mingi wakwenda mugenda ku boss area w'entebe Kathe alina emikono gye mingi bakwano bafani abakyala abasajja ne bajja omuntu atamanyi abajja gamba kugambi kusaasira oyo bbaawe nenga Raymond mukwano gwa abaddeko yokyawa Kathe ennaku zino Kathe ngamba yaludde omuwuliza Kathe gyabadde muno ngamba era ng'aludde omuwuliza biki era osobola ngamba bannange ono singa kimanyi ono bafumyako ebifaananyi dda Kathe bali bayise ku mukolo eyo ng'agenze kuyimba ne Bindeeba yaliyo ne bakagattagatta mulabe nno Bindeeba yali ayanjudde kusaasira kale babitambuza ebira n'ebikyobakola twabima amazzi kati omuntu era abifulumya tamanyikiddwa like ensi temumanyi olaba abanyuma nga wayogera story osobola n'omudda mukwanga ensi eba emumanyi era abantu nga babogera ebigambo abanoonya likes bambi na views kwa kusasa abakyala balina amanyi mu mawulire ne ku internet ojja mwogerako ensi ejja kuwa amatu bakufollowing. Yes. Abantu bandyagadde okumanya embeera ya Catherine. Twasembayo okumanya nga bagamba bamulongoosezza. Kati abantu bandyagadde okumanya how is she? Now Kathe she's getting better. Agenda ati that's why ano oluyimba lwaffe olweta pretender twali tusobola odduta agenda ati ale ngamba Kathe ngamba netukimizaamu engeri ali omulwadde netulindako okuta oluyimba era twagenza nga afunyeyo ku njawulo kwe kuta oluyimba naye ng'agenda kati kwaba tusobola omwogezi eddakiika 3 anneekyawo ne luyi yali ng'ayogera katono ng'ekintu ng'agamba dikampu mulemu sobola kwogera mpulira bubi ne kati right now gasooka okwogera biki nasikana mwaka tonotono ng'omuntu tulanse okulizinga ku bufaananifaani bwe tulaga abawagizi bwe Kathe essubi weeriri agenda kuba bulungi abaddamu kweraliikirira. Olowooza embeera y'obulwadde yava ku kyokubanga ssaawa zino ali bw'ati? Nanti Kathe ng'omanyi Kathe tulina emibiri emingi nga mutulaba nange omuntu ayinza okuza nalowooza oba liri alya biki eba gene Kathe yafuna amasavu mangi mu mubiri weight eyo weight n'ebintu byabadde akozesa ndowooza bamufumbiranga ewaka nga bamufumbira nnyo obutto ndowooza n'oyo mungi biki ebyo byonna natuuka ekiseera embeera eyo n'afunamu complication mu bulamu bwe. Remy is emotional. Era mu bigambo byo posi gye yakola yali alinga ayagala okukaaba nti mu bufunze mulinga abaamubbira omusajja. Which message can you deliver right now to Remy? Naye ebyogere ku rape sinabirako video ng'abyogera sinabirako ge mazima ate rape she's our friend mukwano gwaffe nakito mukwano gwaffe naye sinabirako ng'ayogera zinaba videos nga butambale nga kyemmanyi bu video bazunza nga bu video wali bwadda rape byakoledda bona babigattako simanyi Bindeeba simanyi biki kyemmanyi rape ne Bindeeba bali so tight we bati kyemmanyiko kyokka yanza okwajoje ebintu simanyi Bindeeba ne rape simanyi beekyawa simanyi biki nenyona gonje gye babijja nenga omukwano gwa Kathe kusaasira ne Bindeeba gukomawa kati Bindeeba mukwano gwa Kathe ne nti ekibeerawo nti kati Kathe mufumbo ne rape mufumbo like ne Bindeeba mufumbo tebakyali closing edda kwa Kathe abawo n'okuuza Bindeeba biki ng'obumanyi nti sometimes obumanyi obufumbo buno kiringa nange nisoko zinyo abakazi kwasi nafuna mukazi atukola ki
ali waka naye nafuna omukazi agenda okubeera ewaka ne mwanjula kiza bakusaasira nja kuba neerimitingamu ko ng'omuntu omufumbo wabeera wekibeera. So aboogera nti ali Mecca ne Bindeeba abagamba ani abagamba Catherine ali Mecca kati ababyogera mbadde mbasabayo kyembasaba kyokka kyokka toddewo tujja tegawo ssente era bafuna ekifaananyi nga Catherine ali Mecca ne Bindeeba babituweereze then batuswaze bulungi baleme kugenda ku hiyase tuwulira then evidence kazo mukwate omusinapu abantu bangi abali Uganda bali e Mecca fe mutukwate video ne snap mu bituwe ekyo kakijamala w'empaka